Nze Moses Wamala Colonel Charles Isaac kulabanafa bategeera olulimi olw'obubonero. Amasukulu magolwayo katugatandike n'ababaka ab'olukiiko lw'eggwanga olukulu ab'enjawulo olwaleero batandise okussa omukono ku kiwandiiko ekijja obwesige mu minisita w'ebyobutebenkevu General Eli Tumwine. Bano no bamulanga kukozesa bubi yafeesi ye enneeyisa ye gye bagamba nti sinnuŋŋa mpozi n'okugaana ababaka ab'enjawulo abatuula ku kakiiko ka Parliament ak'eddembe ly'obuntu okulambula zi safe houses we baali baweereddwa omulimu gw'okuzinoonyerezaako ku bigambibwa nti zikozesebwa mu kutulugunya bannayuganda. Omusasi waffe Shamim Naiga atusakira aga Parliament yalina ebikira ku mboozi eno. Kulokutana lwa sabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 5 ababaka ba Parliament mu lutuulo olwakubirizibwa Speaker Rebecca Letwala Kadaga bayise ekiteeso eky'okutandika enteekateeka ejjamu obwesige mu minisita w'ebyobutebenkevu General Eli Tumwine oluvannyuma lw'akakiiko ka Parliament ak'eddembe ly'obuntu okwanjula alipoota yaako ku safe houses ng'eraga nti minisita Tumwine yabagaana okulambula ebifo bino. Ababaka abali batasalikako musale bajjayo byonna minisita ono byazaakola omuli okuyisa olugaayo mu Parliament enfunda eziwera era nga mubamu kubawagira ekiteeso kino mulimu omubaka wa Kasambya Gafambwa Tekamwa ng'ono wa kibiina ki NRM owa Buyaga West naye nga wa NRM Barnabas Tinkasimire owa Rukungiri Municipality Roland Kajinda owa Kilak North Gilbert Oranya omubaka omukyalo owa Rukungiri Betty Muzanira owa Kasero County Elijah Okopa owa Bukoto East Florence Namayanja n'abalala bangi. Oluvannyuma lw'abano okuyisa ekiteeso ekyo olwaleero batandise okussa omukono ku kiwandiiko ekijja obwesige mu minisita General Eli Tumwine nga bagamba asusizza okukozesa obubi yafeesi. Ababaka tulwayo bwe twogerera bwe tugamba Paalamenti yaffe nti erimu ababaka 4 n'omusobyo tuba twetaaga ababaka abakunukkiriza mu babaka nga 2 okubeera nga gibwamu obwesige era akakasa bulungi nnyo nti ennamba ejja kuwera. Ebbanga ddene nga Honorable ono tawa kitiibwa ebiteesebwa mu Paalamenti, ebbanga ddene nga minisita ono ayogera mu lwatu nga asemba okunyigiriza bannayuganda n'okubakuba emiggo watali musango. Ababaka abakateeka omukono ku kiwandiiko kino nga bawagira ekya minisita Tumwine okugibwamu obwesige kuliko Moses Kasibante owa Rubaga North, Theodora Sekikubo owa Remiyaga, Latifu Sebagala owa Kawempe North, Alan Sewanyana owa Makindye East n'abalala. Ababaka bano minisita Tumwine bamulanga ebintu bingi omuli okukozesa obubi yafeesi okuyisa mu Parliament olugaayo okutiisatiisa ababaka ba Parliament okugottanya emirimu gy'obukiiko bwa Parliament omuli ak'eddembe ly'obuntu akakwasibwa omulimu gw'okunoonyereza ku safe houses ezigambibwa okukozesebwa okutulugunya abantu kyokka ye n'abagaana okuzirambula n'okugaana akulira Iso Kano Kakabajenda okulabikako mu kakiiko kano bwe yali ayitiddwa okubaako byabuuzibwa ku nsonga ze zimu. Ono era alangibwa okujemera ekiragiro kya Parliament kye yayisa ng'emulagira okwambuka ekifo kya Normal Gallery kuba kifo kya government kyokka ye n'akiremeramu. Nitugamba nti katumuyambe tumujeeyo mu office gy'alimu eya Ministry ya Security tumuzeeyo mu buserukale agenda akola emirimu y'ekijaasi kubanga eyo gy'asobora. Kinajjukirwa nti waliwo abaaliko baminisita bangi abazze bagowa mu bifo by'obwaminisita mu ngeri y'emu nga ne mu mwaka gwa 1997 Kirunda Kiveyi Jinja mu kiseera kino ng'akolanga omumyuka wa Ssaabaminisita owookubiri ababaka bayitirivu bassa omukono ku kiwandiiko ekimujjamu obwesige olw'okubulankanya liita z'amafuta 2,000 okuva mu Uganda Railways. President Yoweri Kaguta Museveni naye yagobako Sam Kuteesa okuva mu kifo ky'obwa minisita w'ebyensimbi mu mwaka gwa 1999 ababaka bwe bamugjamu obwesige olw'okukola mu yafeesi ez'enjawulo mu kiseera kye kimu. So nga Major General Jim Muhwezi naye yalekulira bwe yalaba ababaka batandise olugendo olumugjamu obwesige nga minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako mu mwaka gwa 1998 bwe yalemererwa okunnyonnyola jjajja ensimbi ezimugaggawaza okukozesa obubi yafeesi n'ensonga endala nnyingi. Shamim Naiga, Nicholas Ndugga, Delta TV, Amasukulu.